I am telling you. Nera ku Valentine. Abaliwa. Nze mbandage nganje mmere. Life is too short, I'm telling you. Nze Valentine yandete kati yankubira manyo okunkubira nangamba mukolera obulobozi. Oda ngenzo omukunga nebuuza. Gamba, nze namugamba. Ne mugamba Bina ayina eddoboozi eddunya kalaira. Mugagwe mugeze ko ojja kumwagala. And she fell in love with your voice. Okay. And she fell in love with your voice. Ne mugamba Bina, I make love. Mwebale kupushinga. Pana, how are you? Ndi bulungi muko. Batugoba. Batu mu Luganda. Ne batugobera mu Luzungu. Abantu abamu munnayenze bazuza. Tebalaba bulungi termination letter. Baba balowooza nje suubiri okudda likyaliyo. Nze nakasoma bulungi bakone HR. Yaŋŋamba. Nje abantu abasinga akapapula kawe gwosinza okategeera ekitiibwa. Neŋŋamba mbadde nsabako envelope ne mbasaba kati recommendation. Nze talina musawo gwe naziza. Nkoze ntya kwe kuŋŋamba nti nno bajja kumpandikira recommendation nangamba nkatereke bulungi naye nkatereka nagamba balaba akajajaamiza ate nga bambi yamala obudde bungi basayininga kati simanyi oba naawe naye gwe tolikafunanga abantu babagoba nze ndi kumpewo eri amawulire gansanga mu makati kasuku yaŋŋamba sister enkya weebake eno bana byambi bisekerwa baŋŋamba nalina akamala bwe ntiwasuze mutya nagamba sister totawaana enkya weebake eno batugadde bana ate wana munnaye bo nze nawunga because for a few minutes you didn't see it coming. I didn't see it coming. Nali kumpewo nga tadiyo n'omulamu mpaka nakati omuzungu yali atugambyeko n'agamba mbu agenda kukola ki already bagenda naye atugambe December nga gweddeko sawa shock totugamba mu makati awo ndi obimanyi ne bensi banyingiza ne netwaza embaliga ne mana ne fuluma yes bagamba nkomawo nenzikirira wanzi naddayo waggulu ku kimakasawo kumpewo balabika bakyanninze kugambye nze nabala twezimbe nga manyi enkyo tudda aye twadda tetwadda mukwano kasuku ya crossing abo crosses nadda mu y'oluzungu kati fa kalina luzungu mudda batugoba bugobi mu luzungu tetwategana kyatugambye nze n'ebigambo saabiwulirako wadde baluwa nagiraba naye kyenagamba mwami beyange ekyasinga okunnuma is to be associated with failure. Sinze muntu banenga ekintu ekiteekamu omukwano gwonna with passion. I had sponsors. Naye munnaye naye osigala okola kubanga kati nkusanze ku Info Trust Properties manyi bana babosi bange mukama mulungi agala oluggi naggula eddirisa lwakuba obuzi waffe bwe tulina nti olwokuba omanyidde luggi n'obala ku luggi nga eddirisa aligudde look at you now. Estate number Bina baby. Gamba nina ne companies ezenjawulo waliwo n'omu asasula ze yali asasula Dembe nengamba nga nfunako commission ogo waggazawo radio wango tusaweka olwokubantu nali sikiriza ngutindi ze yali asasula Dembe ze nali nsayiningira yes seba zimpa nenzikola ate nga nteekayo post ku Facebook nengamba bana tugenda netukukulugirwa gadde n'olukonkono nogamba yimuka maraki you get yes nobera ngo you're complaining God why katsinga ina direction jakusindikamu kati ensaawa ezo nze nali nyiigidde ba boss wanyiiga nanyiiga nawulira abo bibambi baatugoba bubi bambi baatugoba naye munnange akugoba yakuwe I right yes that's very true n'ekirala mpozi tebaatuwa kitiibwa yadde naye munaye si wajjajja wange neraba ngobanga kabuzi ekitiibwa lyagala kyakokiriwa bajja kuzimidde bimuli gabudde gwe bakugamba ate bangamba bati tolaba ungambye babatuuza ne kasuku ne baba bagenda kutuuza ku December nze sina kati nga twezimbe twatula boss waffe omuzungu wanga yali agenda kumaliriza agakuretire right yes kati Fred yali producer afa n'agamba nange omuzungu abadde fano yawulirizanga simanya bali bebunyonnyolanga I think mukyala we amanyi Oluganda ng'abaagala nnyo ndowooza kati aga tumutwaleko ku lunch yes so tumutwala ku jikoni nga twezimbe so mukulya emmere awo mwe mwabuukira naye tagamba nti bagenda kuggala ng'agamba bagenda kukyusaamuko kati kasuku bwankubya n'agamba sister totawana kujja enkya weebake nengamba kiki batugadde konze nanoonya doddo n'ekigamba doddo oliwa
nekiŋŋamba kiki neŋŋamba Dodo baatugobye nga tonnambuulira how could you neŋŋamba naye Bina nange naakabitegeera so ne mmugamba jangu because now my mom bambi takola abantu bayinza okutulaba n'agamba si mufumbo naye ate olina responsibilities as a person nakusaba nko ng'olina omwana ennamugongo gw'oweerera waliwo akalala mama waako bamurepinga burepinzi Mukama yazza bibye yali agezaako okumuggyamu ne lugaana n'amuleka mu ddwaliro ne lugaana kati n'amala n'agamba owaayi kambeere n'omwana buli mwana ajja n'emikisa gye somadde musasulira school fees oyo yakomye simanyi oba n'azifuna Dembe ekomawo ani agambye Dembe si yajjajja wange ekyo kyonakkiriza ekirungi kwe kuba muddinaayo kasita okkiriza embeera bangobako mu bulamu bwange guno gwe gwatandikira ku Dembe n'enkola n'emirimu emirala egy'enjawulo ku UBC wanze nkoowa naye anyway Mukama bw'atyo bwe yakireeta kati ne mama wange nagenda ne Dodo what people don't know is that I told Dodo tulinde mama wange yeebaka mpaka saa 11 I thank Doreen because I think everybody needs a Dodo in their life. She's your person. So netugenda ewaka mama wange n'azuuka n'atulaba nga nina ekipapula kya brown n'agamba ozizza musango ki mama abimanyi bibaasa yakolako mu gavumenti yaliko human resource manager ng'engeri gye mutyo ne mugamba hi mami n'angamba hi netusigala nga tuyimbire ne Dodo n'angamba kiki netunulira Dodo nga ndinga Dodo yangobye alina omusango nga Dodo alina kyakwenda kugambira mbu alina kyayagala okugamba Dodo naye nantunulira n'agamba naye mami n'ebbaluwa Bina gy'alina omulimu guweddewo kati nkuzaako emabega Dembe baagiggalakokko naye nga nfuna omusaala nga nfuna omusaala jjukira wano n'angamba wakoze wazizza musango ki lwaki baakugobye nze saagala bintu byakunswaza kuswaza linnya lyange mama yagamba kikazi kyattu nga termination letter kati ye HR yakugamba it's not your fault it is not your naye nga tamanyi baabantu abwe bagenda kitwala batya banaye abantu nga boogedde olabye obufaananyi bwaffe eno bajjayo obufaananyi obulungi kyekiyambyeko naye kati mami abadde abeeranga naawe oba gobadde obeere wa mami nze mbadde mbeere wa mami yes nze mbadde mbeere wa mami so n'omugamba mukazi wattu naaki digestive nemugamba nti kati omanyi bye mbadde contributing ogenda kumpaayoko ebbanga yes so it was ne mama akitegeera bamaama Mukama yatuwa ekyo nti buli ekijja kino kyenga kikoonako nekyo kikumenye you can't show it kati munda mu ye yasaba ekisa but all is well that is very true look at this is a blessing it's a blessing nested so what you told me Bina baby nested because here kuliko nange omuntu agenda kubeera neighbor wange ozze wano zize wano and I like Nachifuma because Nachifuma kyoyogeddeko kiwulidde tubagenda kuba baneighbor bange obadde osula wa mami nga tebalinaggala Dembe Dembe baagiggadde nenzuukuka kati wano bagenda kuba baneighbor kikubireko mu ngalo Mukama kyakoze bagenda kuba baneighbor bo Bina ayo statement omanyi y'amaanyi bana abantu badde wali ne bagamba Bina pepe aliwa nendyoka mbagamba banaye nali simanyi nti ndikulabako nenga wakati kati ogenda kunsanga nga wano nga bakugambye wa Bina baby wa tiwawali so kyenkusaba mukwano gwange naawe ali kujja wano ku Bina baby estate wano Nachifuma wetuli kyenjagala ku kino ekifo ekkubo then ne baneighbor nolaba nti waliwo ennyumba ezizimbiddwa nolaba nti si wala nnyo ku main road then nolaba nti waliwo trading center ng'eri kumpi waliwo amasomero kabrizo okawulira kayitirivu so tokyeza n'ennyama tokyeza n'enkoko tuli mu kulya ekinsanyisa n'abantu abazze mwattu kuba tunulira munaye sigenda kuddamu okugaya abantu omanye okutunuulira omuntu n'ogamba wentaze ng'alina ssente aguza cash ate tagula puloti emu ng'agula 2 lwaki mwakitegese bwe muti this time around because it's always good okubeera ng'omuntu ajja n'alaba wagenda ogula most Ugandans balina omuze ogw'okubeera ffenna bwe tuli tubeera busy ne twesiga nolaba ye oli mukyala munange tasobola kunkubirayo naye ate omuntu bw'ajja
ku venue kwennyini n'alaba kyagula n'ategeera nti wano si ntobazi wano si ntobazi bye boogerako good environment bituufu. So twagala tulagirira abantu nabo basobole okwetuukira. Ekirala ne chairman omanyi n'okufuna chairman nakyo si kyangu ate nakusasula kasente bimunoonya n'omufuna ow'ekyalo. Ekirala I don't know about naye nze ettaka lya Kabaka okulitegeera obulungi nalyo litankanya. So wano bafunye free consultation. Basobola okujja ne beebuuliza ddala ettaka lya Kabaka, musajja wa Kabaka wali wano, chairman wali, ez'amata ze tusasula chairman. Kanzu bagita kanzu amata naawe kanzu ya chairman. Infotrust. Lwaki wasalawo ku trustinga Infotrust Properties? Because tulabyeko abantu abali mu real estate ng'abantu abakaabe ababadaaza. Why would you put your name mu Infotrust Properties okuba ng'oli influencer waabwe? I would stick my name ku Infotrust. Nawulira twatuula wansi nalaba ono omukyala ng'emitima ebiri ku alaali. Bw'oteekayo akasente bakuwa receipt. Bwe bakugamba nti ettaka lyo liri 100/50 olisanga liri 100/50. So neŋŋamba njagala nnyo omuntu nga ali ku alaali. Ekirala abantu abasinga babeera baagala buli kimu ssente. But omuntu alina okubeera nga they equip themselves with knowledge, information, and that is something you can find ku Infotrust Property Consultants. Ekirala ba customers nalabako abo ba customers abajja ne bagamba abalabadde bweru n'akomawo n'asanga ssente ze ziri nga ne ssente ze bali bamuterekera mu wattu bwe ziri mu boss lady. Yes. Nentya neva ku muntu ate ne balaba n'ebizibu ebirala bye tulina banaye tubeera bize. Ate era kubuli ekya bize kyogeddeko Bina koveeko ku radio ofumbirweko obadde bize okola Monday to Sunday okumulako ddi Bina mpumula nno Sunday nga nokubeera ndi tumutendereze ate kati akyaliwo. Ati kyeŋŋambe nti osanga Mukama yaleese kino. Mukama yampadde permanent leave naye ate kati munnaye mu leave mwendi anytime from now tugera kuba ekidaala mubeera bulungi bye. Tusanze okuba tuli mayangayanga watugulawo estate yaffe gyayise Bina Baby Estate ya Infotrust Properties Gambutsi oba nkuweezange. So ndi ne Mariam Tusubira Harera era nga CEO wa Infotrust Properties. So tuza okulaba twabagambyeko nti tugenda kuba tugulawo eno estate empya mayangayanga. Zirimeka si mayangayanga nakifuma oluguudo olugende mayangayanga. Okay, yes. So kilometers zirimeka okuva mu kibuga? Kilometers okuva mu kibuga nakifuma okuva nakifuma kilomita emu yokka okutuuka wano kilomita emu. Pozino lya Kabaka lino lya Kabaka. Plot ya million 5.5 bw'oba osasula cash. Bw'oba tosasula cash million 6.5. Naye ate ng'ekyenyolo kye bakoze ku luno kubanga bakusazeewo okubanga abaleeta ba customers ba clients okubanga bakola ki bagula ettaka ate nga babuuza ebibuuzo. So abantu banasedde okutuuka n'abatusha basuubira okuba nga bajja naye ng'enkuba etetaganyizaamuko katono. Amakubo ne bamwagalimye edda. Amakubo tugalima aliya era abantu abatabafunangako mukisa kukyala ku site zaffe naffe bw'okifuna omukisa n'okyala ku site yaffe amakubo buli estate mpaga mukisa buli plot etuukira ebeera n'oluguudo gambutse ku simu yange bebi yagenda. So buli plot eba n'ekkubo erigituukako era wano mwe mutuukidde ng'abantu batandise dda okulonda egundi zaabwe era abakyala bali bawandiika ndagaano. So kati wano watuli wennyini ku ground kasonda poloti nga bakubira endagaano ovaawo n'ettaka lyo ofiisi ya Buganda Land Board weeri chairman waali security weeri buli kimu kiri very very organized nga bw'okiraba. Kino twakikoze kubanga abantu baba n'ebibuuzo bingi. Bashairman bamanyiko nti mwe bannannyini ettaka eryo. Musajja wa Kabaka Buganda Land Board yekimanyi nti mutunda ettaka eryo. Yes, kati tukuleese byonna ebibabuuze nga nabo weebali. Nga weebuuliza abantu bonyini b'oyagala. Ne banneighbor ng'obabuuza. Ne banneighbor bakimanyi tuli wano. Gamba kino that is a better way of unveiling things. And I think we are going to be doing it kubanga abaklanti baffe bakiraze
tukyagala nnyo abamu olwayo bakiwulidde leero ne bakeera kuba ettagattaganyiza naye baasi zonna zize zijjudde abantu balonze dda plotisi zaabwe tukyagadde nnyo I mean if we can open an estate and we sell it at once netugenda kukiraba ekibuzo kino kyakyebuuza tufuniramu wa ffe tulinga bayimbi tusobola okuba nga tufuna katono naye nga tukafuna mu bantu bangi mu kaseera akatono etutalwa na estate kumala mwaka ate netugituleko tugifuneko ekinenjagala gambutusi zange Esther kunya gambutusi oli nyini yabajjamu zaalina oli gwe twalabi tule tutambula mpolampola nga bwakisanga kati eno estate egenda kuba yakumeka kati tetukyabala estate mu mwaka maybe guno ogutandise guno eno yesoose mu guno omwaka naye nga bw'otumanyi ndi estate tugitundira emyezi 2-3 neggwawo so tetusobola kubala ziringa mu 100 mu estate wali ofunyeeko obuzibu bwonna ne client yena yali aguze ku ttaka lino mbadde sinnafuna antuukako naye bw'abaayo nga oba alina obuzibu bwonna bw'afuna ku ttaka lye namuguza kiba kirungi n'antuukirira but so far so good nti buli muntu okujjako obuzibu bwe mbadde nfuna nti tebazimba ate bwe naleetedde buy and build promotion ey'amabaati ne cement yes kati wano bwemba wano ontera obutesi wali obusawo bwangu bwa cement era abantu ogenda kulaba tugenda kudda like after a week ng'abantu bayiye material ffe tugamba yiwa kubanga twagala ozimbe ku sites zaffe lino lyonna ttaka lyaffe era temunasenda yes tetunasenda abantu badde babuuza mbu ofunirawa okuwa abantu estampa gambutusi webi obudde obukeesezza bulungi nnyo akutana weewaawo bannange nze nga ndabye gamba nja kutuuka ddala eri wansi tugenda kutuuka tufune aba brand influencer baffe babeera naffe naye abantu ne babeera mutuguze ettaka naye temwe temubeerayo kati bwe twagula eno estate ne tubuuza mukyala Bina Baby nti onaasobola okubeerako wane baklayanti baffe mukyala Bina Baby naga nti wali kizibu buzibu era naye yeefunirawo ploti kati tugamba katugitume Bina Baby estate kubanga brand influencer yaba asoose okufunako ploti eri prime naawe ndowooza okimanyi naawe olina estate yo ne Suna Ben alina estate ye ne Phoebe alina so we encourage ate naffe twagala okukula ne ba brand influencer baffe kituufu tusobola okuba nga tubawaayo ssente naye ettaka kyekyobugagga kyosobola okuwa omuntu kubanga mutuleetera aba clients ate kyekyobugagga kyosobola omugattako n'omusindikiriza afunayo akataka so ekyo kijja tuyambako okubeera kumpi ne ba client baffe waliwo afunye ekizibu kubanga brand influencer waffe aba asobola otutuukako mangu okusinga client abakyala bano lwaki emphasis oginanya ku bakyala okubanga bagula ettaka abakyala be bannange abakyala be bamanyi ebizibu byange nange nze manyi ebyabwe abakyala be bannange be bakwano bange kati nze manyi ebizibu by'abakyala kubanga ebizibu byabwe byange ebyokutugobaganya ebyo ebizibu ebyo saagala nabyogerako binkabya n'amaziga saagala naye bamanyi bo babimanyi bwe bantuukako wano tubyogeramu nga naawe kyakutuukako n'oli kyamutuukako n'oli kyamutuukako ne relationship ze tubeeramu nga tulaba they are very well bayina ezo problem toyina wano kyoyina Fulumonville n'abeera awo ng'ali ku bunkenke bwa Fulumonville bamutundira mu nju agenokera ku macanga abaana bali kifuja naye nga badde mulavu nzi okitegedde so omukyala bw'obaayo n'akatakako okaabyako limu nga gw'omanyi oyinaawo dda naye do you think kyabadde kyabuvunaanyizibwa okuba nga ofunyeyo ku ttaka katika Info Trust Properties n'ogulayo ettaka n'olyanjulewo omwami wadde lyakasenteko kubanga era talina kyakkola bw'oba omaze oddigula ng'oliguze liri mmanyago ne bw'olyanjula ajja kwekalakasa ajja kuyomba liriri mmanyago so yanjula kubanga era bw'otayanjula n'okukuta ate ekyo osobola okutabaawo ate omwami ono nga waali ate omwami ono alina better interest ez'abaana ffenna ye goal better interest nga awasizaamu omukazi anti kubanga kaakati bwate bwona alikweka baganda bwe ne balitwala nakyo kijja ku bulungi wati yabe wange yalitutte
nze ndowooza nze gwe manya ina better interest emu n'abaana ye mwami wange. Yes. Kubanga oyo ye abaana nabe babwe kitukwatako ffenna kati obuzibu nti no tasobola ddi wa mukyala mupya ayinza okuzimbawo ennyumba n'ateekamu omukyala naye at the end of the day abaana babagoba sikusanga n'emagombe envaayo lyali eryavuddeyo wala yagamba nze akazimu kalina kabazimbako ate n'azimbawo ennyumba n'awasizaawo ne bazaala n'okuzaala obwo ne bafuumuula. Kaakati nze nkyendowooza maybe oba oyinayo abaana kagulo kateeke mu mannya g'abaana kubanga ate awo kabeera seefu wabula nkulabula nti bw'oba ng'olowooza okukatunda ekyo nakyo kisooka okirowoozeeko kubanga omwana ono nga tannaweza myaka 18 tojja kusobola kukatunda ate ne bw'anaagiweza nga ye tayagala okatunde era tojja kukatunda. Bwe manguza kapoloti kano kamanya ga mwana bw'ala naweza myaka 18 tojja kusobola olwanaŋŋaana yakangulira omwana gwe yakagula kubanga ye kali mannya ge. Kaakati kankubuulira ettaka omuntu ali ku ndagaano yenna nnyini ttaka togamba ate bannange nze yagula ettaka nze yaliwo bannange anti kakati mu ndagaano ye mwennyini nnyini ajja kumpa transfer forms omwana ngera otwamuteekamu anti nze mutaddemu anti kati yasalawo oba azikuwa oba tazikuwa ate anaamanya mugaba sooka onsayiningireko okujjako ekyo ng'onaamubba naye omwana aba akoze naye omanyi omwana waliwo omuzadde gwe manyi muyenga akaana ke kaali ka bebi we kati n'agula ettaka lyeyazimbako amaka n'aliteeka mu mannya gaako ne kakula kaana ka bulenzi ne kagraduatinga ka engineer bwe kagraduatinga ne kamugamba mami ne daddy ndowooza mundabyeko munviire kubanga kati njagala kuwasa ate muli wano wange ate nga katuufu baabadde mu kooti nga kabagoba mu ttaka ate ne kawangula omusango kubange mu ttaka lyako ettaka lyako mumukola mugende wammwe abanaye mundabyeko mubadde wano kubanga ndi muto kati ebyo byonna birowoozeeko nga tonakola ki nga tonateeka ttaka mu mannya ga mwana. Nze kyentera okuadvisinga abakyala bw'oba olina w'obeera ng'olina ettaka kw'obeera olina amakaago kati bw'ogulayo ka extra plot k'otalina interest za kutunda kateeke mu mannya g'omwana okwo keesonyiwe tokafunirako looni tosobola katunda keesonyiwe waalikula kyova olambagamba guleko ewalawala nga si kabeeyi nnyo waligendera okukula kabeere nga nako kakoze eki kakuze. So biki ebirala bye mandowoozaako nga ngula ettaka apart from omwana omuteekamu nga tannakula ng'oligulira omwana biki ebirala bye nalibadde ndowoozaako? Lowooza baani abategeddeko ng'oguze lino ettaka bw'oba kati gwe mukyala Kalibala ndowooza okimanyi nti era alina wali ettaka ne wali bulijjo mbikugamba nti wano nnyinawo ettaka bwe ntegeera nti mukyala Kalibala aguze ku estate eno nange ne ŋŋamba eyo ploti ya Empress mukyala Kalibala naawe ne nkugamba ploti ya Empress yesemberedde eyiawo oba w'ovaako emu eddako ya Empress omukwano gwo ab'eŋŋanda bo tokukuta nnyo bino bintu bibyo ate omukwano gwe weesiga mugambeko nti no ettaka eryo nno lya muwala wange kino kinyambawa kikuyamba kubanga leero wetuli enkya that is the fact we have to believe nti enkya wooli olwaleero toliiwo olwaleero oli enkya toliiwo so baako gwe weesiga omugambe n'omwami mugambe because ate osobola okugambako mukyala Kalibala oba toliiwo n'akeesembereza so gamba abantu nga 2-3 nti akataka ako ka mwana so kakati eno estate tambula okuva paka eno wansi paka eri naye nga ne wano tukyalina ettaka tukyasenda wano tugenda bawa amatafaali we bamala okuzimba bano tubaseere awo wetufuniramu buzibu ki obubeera mu kukwanga mu combineze gwe n'omwami wo ne mugula poloti bulungi na bubi ate tekirina buzibu era mbagamba abakyala nti bw'oba olinayo akakadde kamu n'omusanga omusajja agenda kugula ettaka mugambe dadi kaakano akakadde agenda kugula ettaka lya bukadde 5 oba bukadde 2 mugambe akakadde kange dadi tugule ffenna naye ku ndagaano eno mubeere kaaba nti omwami Jebbi n'omukyala si n'omukyala omwami Jebbi Halera ne mukyala we tusuubira Miriam Talinyeba si mukyala we amannya go gali muwe gesimba kubanga buli muntu yenna asobola okujja n'afuka ng'omukyala wa Jebbi akakulu nti omwami Jebbi Halera n'omukyala tusuubira Miriam Halera
kubanga kati nze ndi wampeta baguze amannya ago ge gali ku ndagamuntu yo ge gali mu ndagaano ge gali ku passport yo nti baguze ettaka ekyapa bwe kikyuka tekijja nti awo yateekako kakadde yateekako kijja wamu bwe muba bakutunda mugabanyiza wakati naawe omwami ali eyo ng'onaatera okuteekako girlfriend kikubeere mu bwongo balaba ba girlfriend boyfriend naawe nteekako mulave nnyingi n'amuteekako ekyo kibakakatako tetulina we twawulira nti no ono yaleese 6 ono n'aleeta 2 mugabanira wakati so omukyala nkulabula nga tonnagatta ssente na mwami nkulabula nga tonnagatta ssente manya nti no this is abakazi tulina akajanja kyangu nnyo kwa boyfriend agambye babebi mamme akatakako nteekaako naawe omwana akutabukira nagamba ate lwoli mukyawa nagamba onkyayi kati wakati nti otya nyina bemmanyi kati nno omuwala yakaliko ogenda kunkyawa okay kakati kakange nange ebbanga lyemaze nange nketwalidde shiya ngondekawo otya olaba bofiirwa akataka kati boyfriend ali eyo nga tonnasalawo nti nno girlfriend kamuteeke ku ndagaano kuno manya ebyo bimanye nti no bwe muba mutuuse okwawukana mugabanira wakati oba n'omukyalo katwala kubanga abakyala baba ne apa hand naye kakati ndozo omuntu ekifo ky'okuwa kati nga bwe tugenda mu valentines okutwala awantu ospending $1,000,000 omugamba ntwala wali ompeka poloti kiki kyogamba mwami hadeva mbyogere mpola advice kyeno gy'oleeta ng'ate ntwaliddemu naye nga kubanga twala kati ebintu ebiri tangible ja very good $1,500,000 omwana kutwala eri mu hoteli yakabi ne muzija mu night says 2 ne ziggwawo naye ettaka lino ate liragawa so akati ze ndowoozaamu ti omuntu okulaga nti kadda mbutuufu njagala jangu kifo ky'okumpa iphone jangu nguze nkole ettaka nti iphone omwana baamubyeko iphone akeddalinga ng'agubaddemu omutima aliwo atalina nkuba gwekubye mugambe ki bali ba celebrating omugenzi radio kati mu kucelebrating radio gye bamubiddeko akasimu iphone mpya akavira bakagisumulula millioni zesi baali mututteko naye kati nkubamu akafaananyi mu kiro kimu iphone egenze naye just imagine ettaka lino nti buli lunaku olukya eyongera okukula ne leero ne bw'ovaawo enkya n'okomawo nti njagala kutunda ojja funa akuwa 7 omanyi lwaki kashi tutunda 5 ekitundu ekibanja mpala ne tutunda 7 nti ettaka likula buli lunaku oluyisaayo ssente ziba likuze bw'oba kati bw'olina eri abaana nga tugenda mu nnaku olw'okweyagala olw'okuzzaayo n'abaana ku ssomero nno okuzza abazadde mubuulire ku baana mubasabire teri muzadde asinga Katonda nali agadde nnyo nenfuna nga oyogera nga ndaka background kano ak'abaana nga bali eno bwe bati abaana abazadde musabire abaana nga bagenda ku ssomero teri muzadde asinga kusinga Katonda nze bwe mba nsaba ngamba God parent with me I'm a poor parent but you're a better parent musabire abaana ate mubabuulirire nga baddayo balemu ate ku infectinga baffe be bazze nga tubuulirire kubanga muwala wange olumu yaŋŋamba the other word you said I shouldn't say nga the other boy was saying it. Can you imagine? The other word you said I shouldn't. The bad word. The bad word. But the other boy was saying it. No, you're not a bad. The other boy was saying, you know the other boy. Yes. So mubulire ku baana, tusindikira abaana abalina kumpisa begatte n'abaffe sobola okuza abaana abalungi abenkya. Abaana bwe baba mu holiday mu interactingeko nabo mugendeko nabo bwe bakola. Nze Empress ali awo. Newunyiza azese okupimataka. Anaka helmet. Bana. Mulaga abaana bye mukola mubibagazise. Ne ssente bwe zivaayo akulabeko ng'ozibala. So bw'anaaba agenda okukola omulimu ogutavaamu ssente amanye naye ogwa mami gwavangamu ssente lwaki sigezaako ogwa mami bizinesi bwe zinaaba zimutabuseeko eyo nga akyanoonya emirimu agala lwaki sigezaako omulimu gwa mami kwegamba muyigirize abaana ebyo kubanga mubyagadde bibasasula so bwemba mubya naawe ndabyoze ne bwe muba bibasasula mubyagazisa abaana so that generation or living a legacy omulimu tegufa gwofudde tofana business olina okufa business egenda mu maaso nabiri abazukulu n'abazzukulu okay kyasobola okugamba neyanza nnyo neyanzeege valentine olagawa njogereyo
oba ogenda kusobola ttaka lya ddala omanyi gwe ttaka lyakutabulatabula omwami kyagamba kyenkola omwami kyakoba kanaaba ka surprise aba ayiiya so baga nti nja kubeera mu katale k'ettaka ate n'ambuusa awo n'atwala omumanyi omwami wange wabi surprise omwagala nkola eddoboozi erikakkana toyanziza bannange afande